Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa kusatu omwaka 2025. Eno message gye ngenda okuyisaawo nkambwe nnyo era obulamu buli matigga kubanga entity gye ngenda okulumba simanyi oba ekyali private entity oba government entity, but I don't care. Nina obusungu bwange nina obuyisaawo. St. Francis Hospital Nsambya, eddwaliro lino lifuukidde omunnayuganda akabasa. Gye buvuddeko abaana ba Fango ne bagenda ne balumba eddwaliro lino ne bakuba abasawo. Singa batuyamba ne battamu n'abasawo nga 8, osanga singa omunnayuganda ali ku mirembe essaawa zino. Edda omunnayuganda ataabanga ne ssente ye yafanga. Naye kati tuli ku extent nti ne woba oyina ssente ofa. Nga teebereza olese okgenda mu malwaliro ga gavumenti n'ogamba kogende mu private hospital onoofunayo obujjanjabi, naye ate mu private gy'ogenda ofunayo ate kufa bufi. Bannange St. Francis Hospital, St. Francis Hospital mwafuuka ki? Eddwaliro eryali ery'Abakatuliki kati weewuunye liri mu kupracticinga kutwala bitundu by'abantu bya munda. Bannange ndi munyiivu eri eddwaliro lino, munyambe mwongereyo video oba eneetuuka kuba ekikwatako. Ewiiki ewedde omwana wa muganda wange yagenda n'afuna obuzibu ng'ali ku ssomero n'alwala omusujja ne bamukomyawo ewaka, ne tumutwala ne bamujjanjaba mu kiriniki, ne tumutwala ne tumwongerayo ku Malukomu ne bamujjanjaba, naye ng'omwana akaaba omutwe gunnuma. Ku Malukomu ne batulifaayi ng'ogenda okukola sikaani y'omutwe, ne tugenda ku St. Francis Hospital. Okitegeera bwe twatuukawo ne tubawa ssente ne bazikwata mbwangu nnyo. Mukwata ssente speed miliyoni, mukukolako basowanga Nabolovu. Era tukolako twamala bagamba ntugenda balabisa ku TikTok ng'Abafango ni bwe baakola ne balyoka batukolako. Kyokka jjukira nga ssente twazibawadde dda, omwana yajjidde ku lifaalo, omwana ali ku emergency, omwana ali bubi. Kati mu process awo mukwagala otukolako balina empapula ze baaleeta ne bazitusayiningisa nga ku lupapula olumu kuliko okukola sajale. Sajale gye tutaamanya yali yaki kuba by then kyetwali tulinga kyetunatanaba nategeerako nti omwana alina n'ekizibu ku bwongo, naye bo ne basooka ne baleeta empapula ne bakusayiningisa, simanya authorization letter, ngenda giteekawo wano ebbaluwa, abaasomako mujja kubitegeera. Tubitegeera omwana amaze kufa kuba gye baatusindika omwana we yafudde, gye yafiiridde fayiro baagitubbyeko. Bwe babadde batuwa mayiti yaffe bagenze otuwa omwana nga baamusala muno bwe bati muno, baba baganda mwe bayita batya muno, nga baamusala eno nga baamusala n'eno. Oluvannyuma lw'okukola full body smart scan ne basanga nga buli kimu kiri nnomo. Kyokka ate bo batugamba omwana mulwadde alina ekizibu ku mutima, ekizibu kye bata identifyinga batugamba omwana alina ekizibu ku bwongo, ekizibu era ne ku bwongo kye bata identifyinga. Kuba obwongo bubaako ekizibu either bacteria oba tumor, bwe taba tumor ebeera blood clot. Ebbanga lyonna lye tubaddeyo nga tebatunnyonnyola nti oba omwana yalwala kino oba kino, nga batuwoleza buzibu, bakanya tuguza amadagala, basooka tubuuza bintu bitakwatagana. Omwana ono maama waaliwa munaye, netubagamba mamunaye omwana ono tuli basengaabe, maama w'omwana yafa, ne tulowooza abantu batululirwako ennaku. Kumbe ngo bo batusayiningisa dde ekipapula ky'okukola omwana sajali. Njagala kumanya St. Francis Hospital sajali gye mwali musayininga okukola ku mwana, ate nga mutulaga omwana tagenda kukola sajali. Final omwana n'amala n'afa, ne bamusala ne bamutwetera nga bamusaze. Ani yatwala ensigo z'omwana wa muganda wange era mwazitwala wa? St. Francis Hospital. Ugandans eno wake up call. Kyagulanyi bwe yagamba nti bannaye mujja kiwulira. Abantu abasinga nga bagamba politics, naye politics mulaba wa involving nga buli kimu. Nze ekyaffe twakiwulidde nga family. Ekyaffe twakiwulidde nga family. Naawe ali eyo ng'ogamba musima nze siri mu politics, nze tebinkwatako. Politics agenda kukusangayo eyo gy'oli.
St. Francis Hospital ekirwaliro kino oba kyafuuka kya gavumenti oba kyafuuka kya kisimanyi na kumanya kiri mu kirwaliro kino niye mugenda kundaba kimafia episode ku episode. Tubawadde sente zaffe empitirivu mutukozeseza sikaani mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo ameka bwe mutulifaalinga emulago ebatuzze eno mutulifaalinga eri emulago ebatuzze eno. Njagala kumanya ani yatwala ensigo z'omwana wa muganda wange.